Ababaka bano okuli omukyalo w'Ebukomansimbi Veronica Nannyondo, Gonza Kasewungo, Francis Katabazi ne Juliet Kakande babuulidde Bannamasaka nga batasobola kukkiriza ndagaano ya mmwanyi eyakolebwa wakati w'omuyitale Enrica Pineti ne gavumenti ya kuno era nti wandibaweeko baane eri okunyigiriza omulimi. Emmwanyi takola ki? Emmwanyi terimba limeteeka lyeririmba bali mutulimba. Emmese mweri mu nnyumba. N'ogamba gwe nannyini wa kampani bingi naye nga tewasayinga ku ki ku ndagaano eyakolebwa. Bano bakubiriza Bannamasaka okweyongera okulima emmwanyi n'okuzongerako omutindo. Gwe simba emmwanyi okole ki? Osirike. Mpise wano wonna emmwanyi zijjudde bafaana. Emmwanyi is not a natural resource. Mumbeeba malirivu. Teri lutalo lwangu basebo ne bannyabo. Babituukiddeko ku kyalo Kijulujulu Ebukomansimbi ku mukolo gwategekeddwa omubaka waayo Dr.Ndiwalana okwebaza Katonda olw'okumuwanguza omusango mu kkooti ejulirwamu ogw'obutaba na mpapula za buyigirize nga gwamuwabirwa Ruth Katushabe owa NRM. Gutandise na mmisa ekulembeddwa Reverend Father Paul Kato ng'onasabye abantu obutaggwa mu maanyi ku kirime kya mmwanyi. Awo nno twejjemu okutya eddoboozi nga lizze tusigale ku mulamwa. Emmwanyi kye kirime kye tulina okukulembeza. Ndiwalana yakakasiddwa ku kifo ky'omubaka owa Bukomansimbi North abalamuzi ba kkooti ejulirwamu okuli Geoffrey Kiryabwire, Stephen Musota ne Christopher Gashirabake. Kakati buli babadde bagamba nti banzija mu parliament olw'obutasoma kibadde kinsuza seebasi kubanga abalwadde bange mbadde sina ngeri gyange nabbajjanjabamu abalwadde tusooka bajjanjaba bwongo. Kati omulwadde wajja gy'oli ng'agamba nti tiwasoma kiba kitegeeza tagenda kuwona. N'olwekyo neebaza nnyo bajjajjezi abasatu abatunudde ne balaba nti mu butuufu tewaliwo musango. Fiona Nannyomo yakusakidde eggulire lino. Yangu nkutikkule olw'omusanga w'omulungi asinga ono mwaniriza kulindiridde.